ng'ensonga z'ebyobufuzi zikyagendera ddala mu maaso naddala eri oludda oluvuganya gavumenti olwa National Unity Platform kyaddaaki okuwamba kukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Nate era omu ku ba comrades aba National Unity Platform amanyiddwa nga Richard Nyombi. Richard Nyombi ng'ono y'omu ku ba comrades mu National Unity Platform kyaddaaki kigambibwa okuba nti yawambiddwa ku ssaawa emu olunaku olw'eggulo wali e Munyonyo era nga drone zaamututte misinde okusobola okuba nga zimubuzaawo ezaabaddemu abamu be batamize okubeera ba security operatives. Ekikolwa kino omukulu Louis Lubongoya avuddeyo n'apostinga ku mukulu ono ku nsonga eno n'agezaako okunnyonnyola eggwanga biki ebyabaddewo ekintu era ekizeemu okwewuunyisa bannayuganda olw'ensonga nti abamu baavaayo ne bagamba nti engeri politics oba elections gye zaggwa lwaki tebeesonyiwa bantu ba opposition, naye ate mwattu kyalinga ekigamba nti abantu bano beeyongere ogenda mu maaso nga bawamba abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Omukulu Nyombi yawambiddwa ku ssaawa emu olunaku olw'eggulo era nga tusuubira okuba nti we tunaddamu omulabirako muganda wange ajja kuba ayina biwundu byereere okusinziira nga bwe tumanyi enkola ya wano naddala aba SFC aba CMI engeri gye batulugunyamu bannayuganda. Muganda wange oyinza okubaawo nga oyina kumusabira ssaala yokka yokka. Ate tubadde tukyali ku ebyo omukulu James Mubiru kyaddaaki bodyguard we abantu abatamanyikiddwa naye bamulumbye bubi nnyo. Bodyguard ono owa James Mubiru amanyiddwa nga Julius era nga abasinga bamuyita Batman. Omukulu ono yalumbiddwa olunaku olw'eggulo ekiro. Okusinziira ku James Mubiru kigambibwa okuba nti abantu abamulumbye babadde bagala kumutta. Olunaku olw'ejjo ekiro era nga abamulumbye babadde basukira ddala mu bantu 30 era n'akozesa obukugu bwe bwonna bwe yasobola okubanga ayiga mu kukuuma n'asobola okubanga yeetaasa okusobola okubanga awona ebizibu bino era ng'essaawa zino ali mu ddwaliro ali eyo apookya na biwundu naye nga bino byonna ebikolwa bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nga ffe tugamba ekintu kimu gweyona gy'oligezaako okubanga osabira eggwanga lisobole okubanga litebenkera olw'ensonga nti abakulembeze buli omu atandise kola bimusanyusa naye ng'ate tetwerabira nti wabaawo akaseera ak'okukungula ne wabaawo akaseera ak'okusiga. Oba oyina by'osiga essaawa zino mwatwera oba oyina obikungula era nga nkugamba nti likinga commentinga era osubscribinge.